twamukutte dda few weeks to gather people, but because there is a problem, bano abantu kibenze nakuba kubira ngoma kuuliza nti minister ali kuidda, they are still coming. So ebizibu byaife kubyogeire ye bali twabyogera ye muli osti kuidda kubawulira kyenda kuba wano kebiri kwogera ate nga twogera ikiriza wikirize nkwete oide oyogere y'abantu bano obakobere kikulese wona amala ndakusaba obawulirise ku bene ebibavwamu n'okusaba kwabwe tujja okuva wano ng'oli ni statement yokoze eba wako kulwaba nange ba members ba parliament abe mayuge okuli onalebo Secretary James onalebo bajire Agure, third deputy prime minister Nakadama and myself, because we are 4 members of parliament from this district. Ikiriza nkwete oide oyogere ku y'abantu bano. naye kubanga nze namuwasa n'olwekyo twogera Luganda. Naye ate abasoga be bawasiza muwala wange paata woli yes bwe bano mukambe wiki 2 kakati ndika banange ekyandeese wano MP okanjogere ekindeese bye byammwe mbiwulidde kyemwagala ye ansa era sewe MP nga nze bwe ngamba gye ngenda kiggwa leero kirina okuggwa wano. Number 1, emyaka 14 President Museveni yasuubiza nti ebyala 8 balina eryo ttaka libaddire bafunemu ebyapa byabwe. Kyokka ekyo nemumugamba nti ebyapa tetubifunanga n'ekifo batugobyemu batukuba bukubi tuwulirayo waliwo abantu abalala bafunye ebyapa. Kati nziza okulangira President kyeyalangidde nti ebyapa ebyo ebifu ebyo abantu bye babadde bakoze nga bagabuula President kyeyalagira tubisazizzaamu byonna. Kati tubasibye oyo twamukutte dda ali munda n'abo bonna tulagidde DPS abo bonna babadde akolagana nabo bonna babanoonyereze babakwate bonna bafuse mu 10. Kyembasaba kiri kimu mugende abo bonna balumizibwa mukole statement. Abantu abo tebajja kuweebwa police bond kubanga President yagamba tewali police bond. Era bajja kusulamu mujje muwe statement zammwe mu nnaku nga 2 babatwale mu kooti bavunaanibwe emisango. Ekyokubiri, mwagadde okumanya nti ddala ebyapa ebyo ddala bisaziddwamu. Bwe mbadde ndi wali n'abakulu bali era nkiddamu kati nga tukolagamu ne State House Anti-Corruption Unit. Membe wabwe omukulu aliwa n'omukyala wuno wano oyo muntu mukulu nnyo ava mu State House. Unit ye yegenda okukolagana n'oli omukyala wa polisi ASP Susan Kasinje President gwe yagamba agenda kukolagana nange butereevu, agenda kukolagana ne registrar ya Dennis Woli ne Dennis ono ebyapa byonna ne gundi ajja tuyambako member of parliament Sebo Honorable okujjayo statement minister prime minister nabanja gye yakola mu parliament ng'agamba nti ebyo byonna bigenda kusazibwamu. Kati ono ajja kutujjayo tujja kukolagana ffenna era nagambye
nti ebyapa byonna nga bisaziddwamu ne gazetingi yonna nga ekoleddwa tujja kukola ekintu ekyo ekiwedde. MP oba munasalawo n'abalala batuwerekere tugende ewa sipiika tumulage nti ebyapa bino bisazibwamu nga pulezidenti bwe yalagira era bisibwe ku ttepu mpale. Nti ebyala 48 na 2 hectares 5 byonna bikwatibwe wamu. Kati wabeewo akakiiko ak'abantu loko wano mwenna nga tuli wamu tutegeke okufuna buli muntu ekyapa waali. Ekyo kiragiro si kyange, kiragiro kya pulezidenti. Era nkwebaza gwe ani sipiika bw'ayimirire mumukubire mu ngalo. Ono agambye nti bulijjo mpulira ebintu ne bitakola, bulijjo mpulira ne bitakola, naye kaakati leero kikola, kirina okukola. Kyembudde eraba nti nzigiddewo pulezidenti kyekyogera luli kati antumye nzize. Ekintu ekyo kikoze era ndagidde poliisi wano. Nono wa FA, NFA, temuddayo kuba muntu yenna. Tewali abasirikale abo bonna abaliwo kibira nti mwe buli ba trespassers ekintu kyawedde dda pulezidenti yakibawadde dda. Tewakyali gamba nti mulina kyemukuuma kubanga kati n'ebyapa bye mudda mugamba tubisazizaamu byonna. N'oli abadde abakulira tumukutte kati ali mu nkomyo n'abalala tubanoonya. Kaakati mwe oba mufune emisala gyammwe ng'aba NFM mufune naye bano abantu temubakwatako n'akamu. Ate MP anzijukiriza kiri nti ate ne FA yavuddewo tekyaliwo. Kaakati kiri mu Ministry ya Water and Environment kukuba bukubi simu. Tewali sebo mwenna tubadde naawe sebo wa NFA nga twogera wali ne tugamba temukiddamu n'akamu. Naye njagala nga LC5 ndezo ng'okyogedde nti naye nammwe emiti emito temugimenya, nabo tebabakwatako. Tewali abakwatako. Kakati okujjako okuba timeline yokka. Number 1, okuva leero wonna wooli kuba kyolina kati kyolinda kyokka kyapa kyo ekikuwereddwa komiti egenda okuteekebwako n'abantu. Ekyo kati ekitegeeza nti tewali kyapa kyonna kati ekiri mu kitundu kyammwe. Yenna akugamba nti waliwo ekyapa oyo mulimba mumukwate bukwasi mutwale. Etteeka ndibasomedde wali gye tubadde eri ne mbagamba nti akawayira 59 oba okwata mutongo oyagala kakwate 59 1A kagamba nti District Land Board terina buyinza ku kintu kirinako authority. Kwegamba ebiba 48 na 25 tebirinaako kubigabako byapa. Kakati President ebyapa agenda bibawa ng'ayita mu Parliament ono gye mwamutuma. Wajja kubaawo etteeka erireetebwa to Gazette. Olwo waleme oyo authority nga takyaliwo. Kati mubusigalemu abantu abaliwo. Bwe kiba nga mwe musigaddewo kati mubasandika okubagabira. Kati tovaawo wooli, beeraawo wooli. Tewali akukwata. Emyezi 3 okulaba nti tugende wa sipiika ne tutwalayo ekiraga nti ebyapa byonna bisaziddwamu. Thereafter tujja kubanga mulina 3rd Deputy Prime Minister, mulina abandi mulina byonna.
ka komiti kali ke tugenda okukola akali mu representative ya bonna ke kajja kati okugenda buli muntu nga kamunyweza ku ttaka lye nga pulezidenti bwe yalagidde. Ete RDC jangu wano kulagire nga abantu bonna bawulira. RDC jangu wano kakati ono ye representative wa president mu district. Yes, chairman was district security committee. Sebo obuvunanyizibwa buli gwe okulaba nti ku bantu bano tewali n'omu akuddamu kkubwa kibooko. Abantu bano bawe security yonna nga president bwe yakuwa okulaba nti they enjoy security of occupants and possession, quiet possession of the area. Wona webaka boti olote ogalambire osambe nga tewali akukwatako. Senga waba wakukonkona ina nakuteganya mu kiro, sebo olina obuyinza bwonna ekintu kikwateko oyo yamuteganyiza asibwe avunaanibwe abeereyo mu kkomera paka. Sebo nkukwata mu ngalo kyekyo kyakituukiriza. Bannange nze ekyandeese ekikoze era kimaze.